Mukama Katonda wange tegekala mu mikono gyo sabira omukulembeze wange Bobi Wine Mukama omutuuse baabi bamafiya bebakubya amasasi Bayibuli egamba otakuma kibuga n'abakuma bakumira bwereere bannayuganda betwatukiira okujjako ng'olina omutima omukyafu gwo atayinza kutayipinga amiina ku ssaala y'omwana oyo. Ampuliriza, bwe tuba nga tuvuddeyo okwekalakaasa mu bitundu by'eggwanga mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, bannakenya baavuddemu omwaso olunaku olwajjo oluvannyuma lw'okulaba amawulire nti Bobi Wine yabadde alumbiddwa ab'ebyokwerinda era balabudde bannayuganda nti musitukireemu oyo generation leader. Mu ngeri y'emu okwekalakaasa munda mu ggwanga erya Canada bannayuganda batutte petitioni yaabwe oboolyawo ku byabaddewo. Mu ngeri y'emu njagala kubeera nga nkutegeeza nti Honorable Nambooze Bakireke agambye bannayuganda ekyatuusewo ku pulezidenti temugeza ne mukitwala nga kitono. Mwami Museveni wano abeera nga agezesa alabe omuntu mukyamwagala oba temumwagala ki ekiyinza okutuukawo singa aba akoze kyakola. Kale naalabudde n'agamba nti no tubeere beegendereza ekyo tekigenda kukoma. Mu ngeri y'emu munnayuganda omuddusi yafiiridde mu ggwanga erya Kenya oluvannyuma lw'okwokebwa omwagalwa we eyamukumyeko omuliro. Byonna ogenda beera ng'obitegeera. Mwami Museveni alwanye okusiiga ekifaananyi ekirungi mu nsi yonna, naye ate ye kennyini yayoza n'ayanika mu ttaka kubanga yakola ebikolobero ate n'ayagala ensi emulabe bulungi. Lwaki nkigambye? Ogenda beera ng'obiwulira. Nzikiriza nkubuuzeeko nti osiibyeyo otya? Yonna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeerawo kubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Nate olunaku olwaleero nzikiriza tutandikire wano. Njagala tandika ne positi zino zannyumidde. Jennifer Fulufiga yagenze n'awandiika n'agamba kati eddwaliro ligenda kusasulwa mmeka ku documentary kuba lizannye paati yaalyo liddako kumusindika India. Fulufiga agamba nti eddwaliro lyo ligenda kusasulwa mmeka ku documentary. Obwongo bwe n'entegeera n'amagezi ge byo bimugamba nti Bobi Wine yabadde mu documentary. Omukulu amanyiddwa nga yeekolera n'ajja wano n'amwanukula n'agamba nti lye wasasula okukyusa DNA ya Simple K abaana abakuba limugambye mbu lye wasasula okukyusa DNA ya Simple K. Jjukira aliwo omuvubuka awo eyavaayo n'agamba nti Fulufiga omwana gw'alina wuwe. Fulufiga ne yeewakana n'omuvubuka n'amusibya mu kkomera. Naye ggwe ova otya mu bbanga n'ogamba nti oyo omwana wange nga tewali kyagenda mu maaso wakati wo naye. Kale nno yeekolera bw'atyo bw'agenze mu maaso n'okubeera nga amugamba. Mu ngeri y'emu njagala kubeera ng'eyo nkujjayo. Bwe manga nkujjeeyo leka tugendeko mu mawulire agatali malungi gye tuba tusookera ndowooza then tujje mu bino. Ampuliriza, omuddusi waffe ow'emisinde amanyiddwa oba abadde amanyiddwa ennyo nga Chiptegei bambi yavudde mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'amawulire agatali malungi. Boyfriend we yamwokya, yamuyira amafuta n'amukumako omuliro. So abadde asafalinga n'ebiwundu okutuuka olunaku olwaleero waafiiridde. Era okusinziira ku mukutu ogw'abaddusi ogumanyiddwa nga Uganda Athletics Federation UAF, aguvudde ne guteekayo obubaka ne gugamba nti we regret to announce that our athlete Rebecca Chiptegei, who competed at the Olympics, has suffered several injuries and is hospitalized at Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. This follows an incident involving her Kenyan boyfriend pouring petrol and setting fire on her. Bambi omuwala ono
simanyi lwaki abaddusi ennaku zino bino bituukawo nnyo. Abaddusi bangi abaagalwa baabwe be babasse. Ono babadde bakaayanira kye twategeddeko ettaka ate nga muwala oba mukazi ye yaligula. Kale nno omwami oba boyfriend yamukumako omuliro, so abadde asafalinga n'ebiwundu okutuuka olunaku olwaleero wavudde mu bulamu bw'ensi eno. Katulabe ku ggulire lino then tweyongereyo. Okay, katulabe ku ggulire lya munnaffe ono then tweyongereyo. Ebisingako wano katubifune mu ggulire lino. Wabula ng'abadde awangalira Kenya. Cheptegei afiiridde mu ddwaliro lya Moi Teaching and Referral Hospital e Kenya gye yaddusibwa oluvannyuma lwe yaliko muganzi we okumuyiwako petroli n'amukumako omuliro. Munnabyamizannyo ono Rebecca Cheptegei nga nzaalwa ya Uganda wabula ng'abadde awangalira Kenya era nga gy'atendekerwa yafudde era ng'ab'obuyinza mu Kenya bagamba nti yafunamu obutakkaanya naye yaliko muganzi we ng'ono yamugera avudde ku kkanisa okusaba ku Sande ya Ssabbiiti ewedde kwe kumuzinduukiriza ne batandika okuyombagana nga n'ekyaddira kumuyiwako mafuta ga petroli n'amukumako omuliro. Cheptegei ng'abadde wa myaka 33 abadde yakava mu ggwanga lya Bufaransa mu kibuga Paris gy'abadde yakaddukira emisinde era ng'ono yafunye ebisago eby'amaanyi wabula ng'ab'obuyinza bagamba nti bano bazze bagugulana nga bakayanira ettaka erigambibwa okuba nti lyagulibwa munnayamizannyo ono mu kitundu ky'e Trans Nzoia e Kenya n'azimbamu ennyumba okusobola okubeera okumpi n'ekifo wabadde atendekerwa ne banne. Abasawo mu ddwaliro lya Moi Teaching and Referral Hospital bategeeza nti ono okufa kiddiridde okubanga ebitundu bye byonna eby'omunda bibadde tebikyakola olw'omuliro ogwamwokya. Ekibiina omwegattira abaddusi b'emisinde mu Uganda, Uganda Athletics Federation kivuddeyo ne kiteeka obubaka obw'okusaasira ku mukutu gwakyo gwa X era ne kivumira ebikolwa nga bino eby'obutabanguko mu maka era ebitoboola eddembe ly'obuntu ebyaviiriddeko munnabyamizannyo w'eggwanga era ow'amaanyi okussa ogw'enkomerero. Ye yaliko muganzi wa Cheptegei ng'ono ye yamukumyeko omuliro naye yaddusibwa mu ddwaliro ly'erimu gy'ali mu kujjanjabirwa mu kasenge k'abayi wabula ng'abasawo bagamba nti ye agenda akuba ku matu. Abenjiri omugenzi nga bakulembeddwa mu taata we Joseph Cheptegei basabye wabeewo obwenkanya eri muwala waabwe era ne bavumirirwa ekikolwa kye bayise eky'obutujju era eky'obutiitiizi ekyakoleddwa ku muntu waabwe. Rebecca Cheptegei yamalira mu kifo ky'anamunya mu mpaka za Olympics ezibadde ziyindire Paris mu Bufaransa gye buvuddeko so nga yawangulirako n'eggwanga omudaali gwa zaabu. Cheptegei gye buvuddeko ono era si ye munnabyamizannyo omukazi asoose okuttibwa muganzi we ng'emyaka ebiri egiyise bannabyamizannyo okuli Agnes Tirop ne Damaris Mutua battibwa baganzi baabwe era muganzi wa Tirop yakwatibwa n'aggulwako ogw'obutemu gwakyegaana na buli kati wabula ng'owa Mutua ne gye buli eno akyanoonyezebwa era ng'akyaliira ku nsiko. Okay, embeera bwetyo mawulire si malungi wadde n'akatono okubeera nga tufiiriddwa omuddusi w'eggwanga abo be balifutinze ebbendera ya Uganda oba oliawo n'abaana baffe be bandyegombye basobole okubeera nga bakola ebyo byennyini naye Mukama omwoyo gwaguwummuze mirembe oba oliawo amusonyiwe ebyamusobako ne naffe oba oliawo we tubeera mu bufumbo tubeeko ebintu oba oliawo bye twerekereza kubanga okutta munno si solution ge mazima. Kale njagala kutwalako olwaleero ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu essaala zifuuse essaala buli ajja anyigawo essaala era olunaku olwaleero essaala president ze yakafuna tozimanyi na muwendo naye ndowooza tulabe essaala eno tulabe essaala eno gye bamusabidde tusobole okubeera nga tweyongerayo. Ebaddemu ebigambo bikulu nnyo kubanga amusabidde looya ate munnabyabufuzi. Kale nno tuwulirize obubaka buno. Mukama Katonda waffe w'ekisa ekingi asaasira abakukkiriza n'abatakukkiriza olwaleero tuzze gy'oli nga tukkiriza nti gwe ow'obuyinza asinga
fene bwe tuteekateeka naye gwe nga tokkiriza tewali kiba nabwe ekyo tusaba ggwe obeere ng'okkiriza okusaba kwaffe watusuubiza nti bwe tunaakusabanga onaatuwanga era n'otusuubiza nti bwe tunaakwebazanga onaatwongeranga nabwe ekyo kyolwairo tusaba era ggwe alina obusobozi akyasinze tukusaba otusobozese owonye omuddu woono Kyagulanyi omukulembeze waffe abeere ng'atereera abalyolyomi bonna abalabe be obateeke wala omwongere embavu amaanyi obusobozi amagezi asobole okukulembera obulungi tutambule ddala naye abeere waawangaale naffe tuwangaale tulabe ku bibala by'okulafubana kwaffe eggwanga lyaffe lifune obukulembeze obulungi ate omuwonye obulwadde buno bwe yafunye olw'abalumbaganyi Mukama Katonda waffe tukusaba otuteekemu abo abagaggawala ku nsi kuno ate era otuteekemu abo abali bamukwesiima oluvannyuma lw'okuva ku nsi kuno tukusaba otuwe ezzadde eddungi tukusaba otuwe emaali ennungi ennyingi ate nga si yakulafuubana nnyo tukusaba Katonda waffe otugaggawaze newankubadde nga tututadde mu kuvulubana otuwonye okukemebwa okwo okujja n'okuluvubana otuwe emaali eyo esaanidde nga tetulyazaamaanyiza balala bw'eba eri waggulu ogituwanulireyo bw'eba eri wansi ogitugireyo otukuumire emikwano emirungi ate n'abantu baffe obateekemu omwoyo gwo ogwagala ensi yaabwe n'okulafuba n'okulaba nti ensi yaabwe ekyuka eve mu buwambe egende mu kwesiima tukusaba oleeta essanyu eri abaana abato eri abakadde eri abakyala tukusaba oleeta essanyu eri abantu b'ensi eno tulina essuubi nti Mukama Katonda waffe okusaba kwaffe ojja kukkiriza era ojja kukuddamu Mukama Katonda waffe gwe gwe tujjanga okwesigamira ebbanga lyonna ebyo byonna tubisaba nga tulina okwesigwa nti ddala ojja kutuddamu nga bwe watusuubiza alhamdulillahi rabbil alamin amiina ffenna tuddamu lumu nti amiina essaala ebadde y'amaanyi ebyaddala nze oba ggwe tugyetaaga era nange kansinziire wano ngifuneko mu ngeri emu bannayuganda bakyagenda mu maaso n'okubeera nga balaga obutali bumativu bwabwe mu ngeri ez'enjawulo era ono y'omu ku bannayuganda abali mu kulaga obutali bumativu ku nguudo engeri gavumenti eno gyefugamu oba gyetambuzaamu ebintu byayo njagala onzikirize tulabe munnayuganda ono n'engeri ye ekintu bwe yakikutte buli muntu akikwata mu ngeri ye naye ono yakinkubidde yakifwabbakudde n'ababadde bayita mu kkubo nga bagamba ate ono ng'ate ye akikubye mu ngeri ndala mukko katugende mu maaso n'okulaba This is Uganda. This is Uganda. The Pearl of Africa. Capital city, Kampala. Yerine kubo eritwala abalwadde ku Lufalo Hospital ekiruddu era lyerine kubo Edikenzo Edirisa Musuuza ye yakopa ebweru ng'agenza okukima BT Award n'agamba Pulezidenti Museveni yekkubo ttungi nnyo era batukolere ekkubo erifaanana bwe riti wano wendi ndi mu kkubo mu makadira batuteerawo ne wetwebaka twebaza nnyo Pulezidenti Museveni otukolera amakubo agafaanana bwe gati eno ye Uganda gye tulimu bannange wano tuli mu Uganda era wano we neebase mu Uganda baganda bange Pulezidenti Museveni wano eggwanga walituusidda twebaza nnyo Pulezidenti Museveni ne famire yo olw'okututuusa mu mbeera bweki era Mukama abawe ekibonerezo kye musinga okwagala waliwo ayinza okubuuza nti oseka ki kati oyagala nkole ki gwe oyinza okuvayo n'ombuuza oseka ki oyagala nkole ki gwe ekikoleddwa tokirabye so embeera bw'etyo bannayuganda bakyagenda mu maaso n'okulaga kwegamba embeera ebanyigiriza mu ngeri ez'enjawulo
n'ebyo byonna nga bigenda mu maaso era tetubuliddwayo abalowooza ekitonotono. Njagala tuwulirize ne kano akatambi kabadde bamuyita Abaho eyeeyita pulezidenti w'aba TikTok, simanya pulezidenti w'aba TikTok, simanya TikToker, bwe yavuddeyo n'ategeeza nti ajja kusala kyonna ky'anaaba asobodde okufuna singa Bobi Wine yabadde afudde, abadde agenda kweriira ebitumbuuwa n'enkoko ye, naye bamuwadde levo wano. Mbadde njagala tuwulirize akatambi kano, soke tukawulirize then tuproceedinge muganda wange. Frank Abaho ng'agamba musinga Bobi Wine yafudde muyandikidde ku makya n'apostinga akayimba nga Abannayuganda ke bapostinga lwaliwo omunamagye yafa mu ggwanga gwe mujjukira obulungi. Frank njagala okugamba ebigambo bino, tosobola kufuna kirowoozo wadde omukisa ogusobola okupostinga akayimba ako nga mumaze okutta Bobi Wine. Ekisobola okujjira mu bwongo kibeera eki kunoonya wakuddukira. Osobola n'okumala omwezi omulamba nga feesi yo teddangamu kulabikako ku intaneti nga ne gy'oli tosobola kulagirirayo bantu. Ekyo ky'oba omanya. Ate nsimanyi lwaki mwirabira mangu. Mujjukira omwami okwatira eruuka. Amawulire ne gafuluma nti Bobi Wine bamukwatidde eruuka n'atwalibwa naye tamanyikiddwako owajjali. Ekigambo tamanyikiddwako owajjali mu nnaku ezi abantu abasoma mu kikumu atatu bali bamaze okufiirwa obulamu. Just kibakutamanya Bobi Wine wajja akola ki wajjali. Kati bamu akafaananyi gwe Frank ng'otudde wakaawo ku kasimu ko baka TV ko oba ka radio weebikire. Breaking news nti ye Bobi Wine akubiddwa amasasi n'afa. Awolawo chance y'okujja gwe Frank opostinga akayimba ako. Tikisoboka. Muganda wange njagala kugamba ebigambo bino. Mu Uganda twasigazaamu ekyobugagga eki ye musajja oyo gw'olaba. Byonna ebyali biyitibwa ebyobugagga mu ggwanga lya Uganda mwabiwamba ne mubyeddiza ne tukkiriza. Kubanga tuli ku mudumu gwa mundu tetulina kyakukola. Golodi mwamuddiza, Nyanja mwaziddiza, ebyobulimi mwabyeddiza, ebyobuluzi mwabyeddiza, ebyobusuubuzi mubyeddiza. Buli kimu ekiyitibwa nti kya bugagga mafuta mwageddiza, byonna ne tukkiriza ne mubitwala. Twasigaza ekyobugagga kimu Katonda kyatukuumidde ye musajja oyo. Bwe tulinamu essuubi ng'Abannayuganda okutubbulula okutujja mu buyinike n'ennaku eno gye tulimu etuzunza amawanga. Mumuzannyireko mpola, tomanyi kyoyogerako muganda wange. Okay, kale ebyo by'ebigambo kansuubire nti nno Abaho amatu si mazibe tebaagateekamu ppamba. Omanyi abo abasajja bwe babanga balaba bali ku sayidi ya mmundu ne bye babagamba tebabiwulira tebabitegeera, beewusiza ddala n'olowooza nti okutegeera baayewukana nakwo. Njagala muganda wange tugende ku katambi kano akalala. Kano katamale mirundi yaliwa NRM newe yafiira. NRM we yafiira nga n'ekigambo NRM takyayagala omuntu. Njagala tuwulirize oba oli awo kiki yali agamba ku Bobi Wine. Ne bano baabaho osanga banaddamu ku magezi ne bategeera ki kye bazannyirako. Bobi Wine yaani? Tugende. Wine, if you study for me, you study characters. Bobi Wine is too good to be true. Tuweza mweregamu okujja konga ofunye bambeka bama. Okusinzira ku mirundi yagamba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu muzibu wa kweregamu na kumulwanyisa okujja konga ofunye bambeka nga bamaanyi. Bobi Wine is too good to be true. Tuweza mweregamu okujja konga ofunye bambeka bamaanyi. Nomukwatya muloje ne muko omusajja wish cannot do. Bobi Wine okumukuba wetaaga bambega. Nebino ebyokumulumba unnecessary twena kyomo. Yali ayogera ne mutabani we obanga bali ku interview ne mutabani we kubayita Mirundi Junior nga boogera ku Kyagulanyi. Empozo nazijja kulumako. Bobi Wine bwe mwataakinga objectively. Nababene bakitegeera. Fire attack Bobi Wine unnecessary. Ne submission yena soso kolefa. Tebaddamu kutwala serious. Era tebajja. Social media tubalabako. Oyina okuba Bobi Wine ng'olina ensonga etegeerekeka. Kubanga yazi pass the test than any other person. Oyo ye mugenzi Tamale Mirundi yali amanyi kyalumba
ate nga najjako wano emyaka egiyise emabega bwe twali tunaatera okgenda mu kalulu ka 2021 najja abazze bangoberera ne mbagamba nti omu ku bantu abaakuba Bobi Wine naye nga bamukuba mu nkuba eri simaati yali Tamale Mirundi. Tamale Mirundi ye yali yakizuula bano abajja bagalangatana be batamanyi Bobi Wine. Bobi Wine oyinza omugwamu nakkuba ng'amasannyalaze ga 3 phase. Dwaki nkugamba bwe nti Tamale Mirundi yakizuula, mujjukira nti nno balumbako maama we, mujjukira nti yafuna ku bizibu n'akizuula nti Bobi Wine tebamulumba bbeeya nnako. Oyina muyita bbali. Era omuzannyo Tamale Mirundi gwe yakuba Bobi Wine kwe kubeera nga wana Bobi Wine okuba abamwetoolodde. Bobi Wine ye yakizuula nti nno abantu baagala Bobi Wine. Era bw'oba toyagala Bobi Wine ensi ekukyawa. Kati ye kiyakola n'agamba Bobi Wine kamuwaane nkuba abayinza omugattako amaanyi. Kati ye nga bw'oba gwe Besigye ng'akusekula, bw'oba gwe Erias Lukwago ng'akusekula, buli eyajjanga yeetoolole Bobi Wine bw'ati bagatte amaanyi nga Tamale Mirundi amuyiiyako ekiboozi ng'amukuba naye nga takubye Bobi Wine. Kyabadde akunnyonnyola wano nti Bobi Wine oyina mulumba ng'oyina ensonga. Kati ye yakitegeera Bobi Wine tebamulumba, oyina kunoonya ngeri gy'omukuba. Kati ye yali yakwata ng'akuba bamwetoolodde. Gundi azze ayinamu ku maanyi bayinza okwegatta ng'oyo amukuba. Omu ku bo ng'awulira bubi, omulala ng'agamba owaaye buli we tubeera n'omusajja bawaana ye, ng'owuli ofuna akasajja ku mutima gwe bakuvuma buvumi. Era ne mbawa ekizampa ey'abasambi b'omupiira. Ne nkugamba nti abasambi b'omupiira bwe babeera mu kisaawe babeera mu 11. Sayidi eri 11 n'eno 11 be bantu 22. Naye ku sayidi emu kubeerako abateebi, kubeerako goalkeeper, kubeerako ba defender, kubeerako ba midfielder, kubeerako ba winga ne ba striker. Striker yateeba. Naye striker singa alemererwa, singa mubeera ne coach ng'awaana nnyo striker ne yeerabira nti nno omupiira guva mabega ku goalkeeper, aba akoze ensobi. Nga striker ne bw'akola ensobi yasigala amuwaana, agenda aba akola ensobi, atonde ekitimatima mu ttiimu nti bwe mba nga nze 6 nkutte omupiira okuva ku 5 wange, 5 agufunye okuva ku emu ye goalkeeper, njagala ngukubire winga Cristiano wali. Kitegeeza wengwa Cristiano akulinako obujja gwe mwenda atuteebera, ajja gukuba baaka paasi gudde wange nguyise wali. Kitegeeza gwe tugenda kulemesa emikisa gy'okuteeba abawagizi batandika okulaba bubi. Oba otegedde Tamale Mirundi kye yali akola nti ye yajjanga n'awaana Bobi Wine. Mwaba muli wano bwe muli mu kisaawe ky'ebyobufuzi ne munyiiga bawaana nnyo Bobi Wine. Lwaki bawaana nnyo Bobi Wine? Ne mukyawa Bobi Wine kyokka nga mwenna muli mu byabufuzi. Bw'okyawa Bobi Wine kitegeeza goolo Bobi Wine gye yanditeebye tajja giteeba, kubanga abeetaaga mukole nga ttiimu waaka. Abeetaaga nga bwe muli ku ludda oluvuganya gavumenti mwegatte musobole okugoba Mwami Museveni. Mwami Museveni ye ttiimu eri endala. Kakati Tamale Mirundi ekyo yali yakitegeera ng'akuba bano abajja okwegattako ne banyiiga, gwe Bobi Wine n'osigala mu bbanga striker. Omupiira tebakyagukuwa wadde abawagizi babadde bakwagala batandika okubeera nga bakuggyako amaaso batunulire omulala agulina. Tamale Mirundi kye yali akola bano baabawo kye batategeera. Mpanvu y'emukaawo naye ate mbadde nina okubannyonnyola egimu ku mizannyo gy'ebyobufuzi. Bwe tuba nga tuvuddeko eyo, Nambooze naye bw'ati bw'atugambye. Honorable Nambooze alina obubaka bwe ndowoozezza nti bulungi nnyo, tubuwulirize. Agambye tuwegendereze Kyagulanyi tulina omu bw'ati mu ggwanga, terina agenda mufaanana. Bino Mwami Museveni byali mukola olwaleero, abikola okutugezesa kiki kye tuyinza okukola singa abaamukoze kyamukoze
tuwulirize ebigambo bya Nambooze soke tubiwulirize then nzije tweyongereyo. Ssebo ne banyabo, this is not for us in NUP, this is not a small matter. It is a very, very big matter, and we want to pursue it to its logical conclusion. Namwe mwenyini temukivaako, abasajja bano we batandika. Ate n'olabayo abantu who want to come out and sanitize madness and sanitize evil. Nti omuntu ajje wano abikkirire asiga akazigo ayongereze awomekereze obutemu. Obutemu buba butemu. Ekigambo twakiwulidde kyabadde kigamba shoot him. Maybe wabaddewo gwe bategese n'owessasi gwe tulina okwebaza nga bamugambye shoot him n'agaana. Oba Mukama Katonda essasi n'aliwugula ne ligenda walala kubanga instruction twaziwulidde very clearly mu video nga zigamba shoot him. And it is those the instructions that we must pursue to the logical conclusion. Ani oyo eyawadde eyatoye order and shoot him. Era mukyo yabadde ategeeza ki. So basebo ne banyabo temukkiriza bino bibagamba mbubannange omukulembeze ali bulungi kakati yalumiziddwa katono akatono ako Mukama ye yakalese. We want to thank God nti no yawugudde naye bo bali babadde bazze kola kanene n'ekirala tewaliwo kinkakasa nti ekyo kisasisasi ekyamukubiddwa nti tekirinaayo obulabe bulala nti ate nti bwakomyawo akyetaaga ethara. Yes, ate era newe banaddawo newe beneyogezaamu tebajja tukwasa nsonyi kulema kujjanjaba muntu waffe kubanga basobola okuleetawo emboozi yeyogeza ebigambo tulyoke tuggwemu amaanyi abantu bagambe bannange ate bajja twogerako nti tumututta omujjanjaba. Nedda tulina omujjanjaba kubanga Kyagulanyi. We don't have so many of tetulina bwe batyo bangi abamufaanana mu Uganda. We don't have so many people like him. Tetulina abantu bangi bafaanana Kyagulanyi mu Uganda. Oyo ye Honorable Nambooze natandise nga nkugamba full figure we babadde beeyogeza nga gamba nti bayinza eddwaliro liyinza okumusindika India. Yes, bwe kiba kyetaagisa nga Nambooze bwagambye tetuli sure nti ku bye baamukubye ddala tebyazze na bulabe oba buvune bulala bwa munda. Ekyo nakyo kisoboka. Yes, nakyo kisoboka. Gavumenti nga yayonooneka buli mukisa eyagala okugukozesa okugyawo oyo agivuganya. Kale nno ekyo nakyo kisobokera ddala. Mu ngeri emu Mwami Museveni avaayo n'agamba nti ayagala bannayuganda basiize ekifaananyi ekibi era asinga kwogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kye oba n'abantu abamuwagira. Naye njagala twebuuze nti yes, kino ky'oyogedde era gwe ky'ogamba eggwanga, naye ebikolwa byo biri ki? Kati emikutu gy'ensi yonna egy'amawulire giri mu kwogera ku kye wakoze oba kye wamukoze. Katusooke tulabe obutambi buno then twebuuze Mwami Museveni ayagala ensi ye emulaba etya ng'ate yaseetinga ebyo byennyini ebimukubya. Katugende mu katambi kano then tuwulire amawulire agava obalyawo mu nsi yonna. And shifting focus to Uganda, Uganda's main opposition leader has been allegedly shot in the leg by the police. The pop star turned politician Bobi Wine has been seriously injured and will undergo surgery as per his lawyer. His party said that he was shot in the leg on Tuesday as he returned from visiting one of their lawyers in the town of Bulindo. Now, Wine and his entourage were then allegedly surrounded by military and police officers who began firing live bullets and tear gas canisters. His lawyer says that he will undergo surgery to remove suspected fragments from a tear gas canister, which he said appeared to be deliberately targeted to harm him.
The police, meanwhile, said that officers had attempted to block Wine and his team from marching down a road, and this resulted in an altercation where Bobi Wine sustained injuries. Police say an investigation would be conducted to clarify the facts. However, Bobi Wine's party, the National Unity Platform, asserts that he was shot. Now, the party shared videos and photos on social media showing Wine writhing in pain and bleeding from a wound. Bobi Wine is a major critic and opponent of the veteran president, Yoweri Museveni, who has been ruling Uganda for nearly 4 decades. Wine finished runner-up in the 2021 presidential election behind Museveni. The former musician has amassed huge support among the youth in Uganda, and his party holds more seats than any other opposition party in the National Assembly. Museveni's government has been accused by opponents and human rights activists of stifling the opposition. Just last month, several opposition members in Uganda were arrested for terrorism charges. The country's security forces have a long history of pursuing political opponents of Museveni. However, the president denies that he crushes dissent. Museveni is close to the Western nations, but his authoritarian stance has been called out by the allies. The United States has expressed its concern on the latest incident, saying that violence against opposition voices means the democratic space is shrinking in Uganda. Kati awo Mwami Museveni ayagala enseera beki kubanga ye kennyini amaze okubeera nga akola eby'obutujju kyokka ayagala ensi yonna ebitongole eby'ensi yonna bimulabe bulungi ne lino nalyo katulirabe tulijjeko lumu. Capital of Kampala. Uganda's opposition leader Bobi Wine was reportedly shot by security agents in the country's capital of Kampala. This comes as Wine's party, the National Unity Platform, alleges that the attack is an assassination attempt. The pop star turned politician was shot on his left leg after authorities tried to stop Wine and his team from starting a procession that resulted in an altercation. Though police claim that the opposition leader tripped while entering his car, Wine's team alleged that he was shot. A probe has now been ordered into the incident to bring out the facts. A video went viral across social media showing Wine writhing in pain with a wound on his left calf. Local media facility, the NUP, slammed the act as cowardly and called it as another attempt on his life. Several opposition entities and human rights activists accused the current dispensation under President Yoweri Museveni of silencing the opposition, to which 79-year-old has denied these charges, of course. Following this, the U.S. State Department has expressed concerns over the attack on Tuesday, saying that the democratic space continues to shrink in Uganda. 42-year-old Bobi Wine rose to prominence after finishing second in the 2021 presidential election, behind Museveni, who has been ruling the East African nation for almost 40 years. Aya bas, kakati, Mwami Museveni ayagala ensi emulabe etya. Kubanga ebikolwa ebigenda maaso already ye kennyini yabiteekawo ensi neeraba gy'ayagala okweka ate kwegamba by'ayagala okweka ate ye byakola yeerabidde nti guno mulembe gwa intaneti mulembe gwa kulabisa era ebyo biviiriddeko ebizibu bingi nti bannayuganda beekalakaasizza mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Okusinziira katambi kengenda maaso n'okubeera nga nkulagaawo ka bannayuganda abawangalya mu ggwanga erya Canada era nga baataddewo okwekalakaasa kuula amalungi kwe njagala okubeera nga nkuzannyira mu kiseera kino osooka olabe ebibaddeyo bakutte n'ekiwandiiko kiramba ne bakyolekeza muganda wange okusobola okubeera nga baloopa bataddemu ebyo ebibanyiga nga bannayuganda ewaka eno. Njagala tulabe embeera eno bannayuganda gye baataddewo wabula nga njagala kubeebaza baganda bange mwebale nnyo okubeera konsandi n'ebintu ebigenda maaso munda mu ggwanga lyammwe Uganda. Mwebale butalisuulirira ne mubeera nga muliteera ddala ku mwanjo okulaba nga lifuna enfuga eri mu mateeka.
Ugandans are murderers. Ugandans are murderers. Because of Museveni. Bobby was shot. Because of Museveni. Bobby was shot. Because of Museveni. Bobby was shot. Babadde bagamba oba bagamba nti Bobi Wine yakubiddwa kubanga Museveni. Yakubiddwa kubanga Museveni. Ge maloboozi gogenda maaso n'okubeera ng'owulira emabegaawo. Because of Museveni. How long are you guys plan on being here? 20 minutes? And what's your direction from here? University? Let's go to the university. University of Dundas? Okay. Hello everyone, thank you for coming. We are at the Provincial Parliament of Ontario. You all know Toronto is the capital city of Ontario. People power! People power! Do not touch Bobi Wine. Do not touch Bobi Wine. You cannot kill Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi Ssentamu is untouchable. Kyagulanyi Ssentamu is the eye of Ugandans. You touch Kyagulanyi, you touch Ugandans. You touch Kyagulanyi, you touch Ugandans. We are here to deliver a petition to the Provincial Parliament of Ontario. I am going to read it before you so that we deliver it to the Premier's office. Urgent request for immediate action following the attempted assassination of the National Unity Platform President Robert Ssentamu Kyagulanyi. We are writing to bring to your attention a deeply troubling incident that occurred in Uganda on the evening of September 3rd, 2024. The National Unity Platform, Uganda's official opposition party, is gravely concerned and alarmed by the severe and unprovoked attack on our party president, Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, also known as Bobi Wine, by Ugandan police forces and military forces. Bobi Wine, an influential opposition leader, former member of parliament, activist, a national superstar musician, was the target of a deliberate assassination attempt by Ugandan police. The despicable act took place in Bulindo, Chira municipality, as he was returning from a visit to one of his lawyers, Musisi George. His convoy was ambushed by a joint force of police and military personnel led by a commander identified as Kwesige. The attackers, without provocation, fired live bullets, tear gas canisters, and other projectiles at the convoy, resulting in Bobi Wine being shot in the leg. He is currently receiving medical treatment, but as we demonstrate now, he's been discharged to his home. This heinous act and attack is yet another blunted attempt on Bobi Wine's life and those of his supporters by the regime of Yoweri Kaguta Museveni Tibahabura, the dictator. It represents a continuation of the violent repression and gross human rights violations that have identified and defined President Museveni's administration. As a courageous advocate for freedom, democracy and human rights, Bobi Wine has consistently risked his life to challenge this ruthless regime. In light of these alarming events, we urgently call upon the Ontario provincial government, the international community, the Canadian government, and all democratic institutions to take immediate and decisive action. They should publicly condemn the attempted assassination. We request that the Ontario province and Canadian government and other international bodies publicly condemn these heinous acts of political violence against Ugandan's official political leader. Call for an independent international investigation. We urge the Canadian government to demand a thorough
an independent international investigation into the incident that will ensure accountability and justice. Support for pro-democracy movements. We seek your support in amplifying the voices the National Unity Platform and other pro-democracy movements in Uganda by providing necessary resources and mobilizing international bodies to apply pressure on the Ugandan dictatorship and regime. We demand and ask you to demand for accountability from the Ugandan government. The Ontario provincial government and the Canadian government should demand that those responsible for this attempted assassination be brought to book, and that the Ugandan government respects the rights of its citizens and upholds democratic processes. The time for action is now. The lives of those who dare to speak out against tyranny and oppression are at risk. And the international community must not stand idly by this. Your support and immediate response are crucial in sending strong message that such flagrant violations of human rights will not be tolerated by the international community. We have attached a press release providing details of the incidents. We respectively request for urgent attention and action in response of this critical situation. Thank you for your consideration. I have signed as Doreen Ochoro Kajumba on behalf of the National Unity Platform Canada chapter and Ugandans that live in the diaspora and those that have been just out of their country or forced to leave their country because of their political beliefs. Stand with us now or never. People power! Power, power! People power! Power, power! People power! Power, power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! For God and my country, we are dropping the petition to the provincial office. Wait for us here, we will be back shortly. Okay, kale, embera bwetyo, emirandira gigaziwa buli kadde, ye NUP, ye National Unity Platform muganda wange. Njagala kubeera nga nzigalawo n'akatambi kamwana mulenzi amanyiddwa nga Godfather. Godfather si musajja ow'embazulu. Abaana katono bakube Godfather kale nno agenze mu babaaya babadde bamutaagudde empale amulangidde akamula bamuga vaayo gwe twako wagati ya vaayo. Njagala tugende maaso n'okubeera nga oba oli awo tuwulira ebibadde eno but ngenda bagamba nti Mukama Katonda abankuumire tusinkane mu mawuli agaddako kansembe akatambi kano Godfather nga bamutwala speed oba nga bamutwala tinka. Katonda abankuumire tusinkane nate mawuli amalala agaddako tudda ne Jowero Ssenyonyi alina byagambya ababaka ba parliament naye emputwe balimu ajjaji bajjamu mpola. Here we go. Okay. Genda kumani namba Labana akamotoka kavugira wayo watana teknolojia kumanyira wajja kumanyira mubalete obusungu manina tekaina nekikaina kugwanga butambuzi embwezo mutulete obusungu linda nyoko lwalifa ojategera nti abantu bafiza
Mike mwaba bajinya babakwase ekyo. Nakalo okulwana. Kamanyira nnyo kana akasajja.